wiki tuli ennaku z'omwezi ziri mu 11 ennaku z'omwezi ziri 15 tutuuse wakati w'omwezi gwa November. Ebimu ku byasobola okuba ate nga byetikka omwezi ogw'ekkumi byenjagadde okuba ate nga nkuyitiramu tulabe bw'oba okyajjukira tutambule bulungi ate ensonga tusobole okuba ate tuzimaliriza oleme tugamba nti ate biki ebyafa mu mwaka ffe tukuwa buli bya mwezi byonna ogw'ekkumi nga we gwasobodde okuba ate nga gutambula. Ebimu ku ebyo ebyali mu entertainment mwezi ogw'ekkumi gonna paka olunaku olwaleero ogw'ekkumi ogwatandikira omukulu gwe bayita David Lutalo yasobola okuba ate nga agwetikkira ddala kubanga omono we yabeeramu konsati ye ng'azimaliriza gye bayita Nalongo konsati bwezimaliriza bwate awo nno abakulu ku mitimbagano yavaayo omukulu ono n'agamba yatabukira aba politicians ab'enjawulo abawula abantu era n'ategeeza nti ye ebyobufuzi tabiriimu wadde n'akamu. Awo nno abawagizi be n'abatali bawagizi social media bamutaabuukira ne basobola okuba nti bamuvuma bubi nnyo. wiiki namba n'ekitundu David Lutalo yasobola okuba ate ng'emuggweerako. Awo no yafulumiza n'akayimba kabayita babawongoote akaviiramu amaanyi ameereere kasobodde okuba ate kamutambuliza omwezi gwonna ogw'ekkumi n'akadde kano kakyakuba ge gamu ku ago agali mu gw'ekkumi. Ogw'ekkumi ogwo gwennyini omukulu Bobi Wine yasobola okuba ate ng'ava ebweru gye yali agenze. Awo nno we baamukwatira abajjukira abaali bategese 1 million march paka Ntebe ne basobola okuba ate nga baviiramu awo embeera netatambula bulungi. Omuyimbi gwe bayita Zex Birangirangi yasobola okuba ate nga naye akwatibwa olw'ensonga nti twategeerako nti alina gwe yali akubye mu bbaala n'ateekawo mu kkomera era nnaku ntono nnyo n'asobola okuba ate nga avaayo. Twafunako olutalo lw'omukulu bamuyita King Michael ne Ziza Bafana basobola okuba ate nga bajja mu mawulire nga bagezaako okwogera balabe waliwo promota ayinza okujja ategeke battle ya dancehall ne balaba bapromota ne bagamba amaanyi matono. Omukulu gwe bayita Swaba Kasumba omwezi ogw'ekkumi agutayiza gwerabira kubanga abagabi b'embaata basobola okuba tebamutwala mu kkomera nga kigamba nti bamubanja miliyoni nga 16 wabula mukama mutaasa nasobola okuba ate nga avaayo. Omuyimbi gwe bayita Alien Skin omwezi ogwo ogw'ekkumi era we yaviirayo n'ategeeza nti Bobi Wine yali amuwadde chance n'agamba Bobi Wine tayinza kumpa chance wakiri chances we ba Ronald Mayinja oba ba Big Eye. Awo yennyini Ronald Mayinja naye n'avaayo n'ategeeza nze chance gyetaagako wadde n'akamu wabula eyafuna mu chance ye Big Eye akadde kano obucupa takyakubibwako wadde n'akamu mu mbeera eyo. Era omwezi ogw'ekkumi ogwo omukyala gwe bayita Spice Diana gwamutambulira bulungi yasobola okuba teyafuna endorsement ya Star Times gye bayita Makula Kika n'asobola okuba ate nga ye brand ambassador waayo. Omukulu gwe bayita Segirinya Mohamed omwezi ogwo gw'ekkumi nago yasobola okuba ate nga atabagana n'omwogezi deputy spokesman Alex Waiswa Mufumbiro bayinako empalana yaabwe ne basobola okuba ate nga batabagana. Alien Skin mwezi ogw'ekkumi ogwo naye yasobola okuba ate nga asimatuka amasasi yali ku YMCA ebuwambe eyo yasobola okuba ate nga asimatuka. Waliwo bannaffe waliwo ebbaala saidi z'embala gyali alina okuyimbako n'agaana okuyimba omukulu we Alien Skin omwezi ogw'ekkumi. Era Alien Skin yasobola okuba ate nga ategeereza nti aguddewo ekibiina kye bayita Fangon Unity Platform era nti agenda kwesimbawo. Omukulu gwe bayita Ali Mpa lusuku lwa Semiti omwezi ogw'ekkumi era we yasobola okuba ate nga asimbasimba ku magulu n'atandika okuba ate nga ayimba. Waliwo abasobodde okuba ate bamusayinize. Omukyala gwe bayita Azawi yasobola okuba ate nga naye akola concert ku Serena omwezi ogwo gw'ekkumi era kyatambula ddala bulungi nnyo. Omukyala gwe bayita Evelyn Lagu yatufaako yayina baali bategeseeyo ekivulu kye omwezi ogw'ekkumi. Ekivulu ekyo baakisazaamu olw'ensonga ezaali ennyingiko. Ensonga zaali bwe zityo. Omuyimbi gwe bayita Jebbi Byekwaso omwezi ogw'ekkumi ogwo nago omukulu ono yajja n'afiirwa mutabani we wa myaka 4 wabula Jebbi Byekwaso mukoogera agamba nti mutabani we bamutta buti waliwo abatamwagaliza abasobola okuba bakituusa ku mutabani we embeera neetuuka bwetyo. Omukulu gwe bayita Abitex Kikofiira Abitex yasobola okuba ate nga agibwako emisango abajjukira egya Freedom City. Omukulu ono Abitex ensonga ezo kooti nesobola okuba ate nga emisango 15 basobola okuba ate nga bagimuggyako abantu abafiiramu nga bagamba okunoonyereza kwalaga nti Abitex talina musango mu mbeera nga basobola okuba ate nga etambula mu mwezi ogwo ogw'ekkumi. Ensonga ezo nga bwe zatambula era mu mwezi ogw'ekkumi twolabako amawulire ga okuvaako mu famire Amani basudde abaana b'Amani basudde amawulire ge twalaba ku mitimbagano gagamba nti bagobye Namwandu
ku nyumba side z'eggaba eyo abaana nti baali bamugobye, wabula kyazuuka nti namwandu abamawulire baali bamutomeza butomeza okumwogeza ensonga ezo, ne birabika nti just amawulire gaali gaagala kuttattana mbeera nalinnya ly'omugenzi. Ensonga eyo gitegedde. Ensonga za Daniela yasobola okuba ate ng'avaayo omwezi ogwo eg'10 n'ategeeza nti omukulu ono Kamiliyoni okwawukanako naye ebyabatabula gwali mwenge, era ensonga ezo ne zibeera nga zimanyika omukyalo oyo gwe bayita Daniela. Ndowooza ze zimu ku ezo ebyasobola okuba ate nga byatambula mu nsonga ezo. Omukulu gwe bayita Lwasa naye omwezi ogw'10 tegwamutambula bulungi nnyo. Mu nkomyo naye yasobola okuba ate nga asimbayo, yasobola okuba ate nga yaliyo, ensonga ne zitambula bwe zityo. Omukulu omwezi ogwo ogw'10 era Suna Benu yaviirayo n'agamba nti waliwo ba DJ abavaayo nga beegeraageranya ku ye, ng'agamba nti waliwo DJ yavaayo nga yeegeraageranya ng'agamba oba oli awo benkanankana naye, n'amutegeeza n'ogibeera myaka emeka oyinza obutatuuka ye we yasobola okuba ate ng'atuuka. Suna Beni we yasobola okuba ate ng'ategeeza. Omwezi ogwo ogw'10 era basobola okuba ate bakola abaana ba Masaka Kids Africana bagenda mu Grammys, basobola okuba ate bagenda consideration ya Grammys, wadde ng'embeera yavaayo nga tetambudde bulungi, ne bo basobola okuba ate nga bakitambuza nga basobola okuba ate nga bakitambuza. Omukulu gwe bayita Hassan Ndugu omwezi ogwo ogw'10 naye yali ayagala bato ya Matyansu Walukaga naye embeera naye teyasobola kuba ate nga omukulu Walukaga amugamba gokyali mwana, ensonga tojja kuba ate ng'ozisobola ne bitambula bwe bityo mpola mpola. Olowooza si bwentemyetemye omwezi ogw'10 oba ng'obadde okyabijjukira? Kale bye bimu ku ebyo ebyakola amawulire mu mwezi ogwo ogw'10 nga gwasobola okuba ate nga gutambula.